tuli wano fenna nga bwe mutulaba Abannayuganda tuli wano bangi nnyo. Ku ntandikwa y'omwezi gw'okutaano waliwo vidiyo ezasaasaanira emikutu gya social media nga waliwo abawala bankuba kye yaabali beekubira enduulu ku nsonga eziwerako omuli kontrakiti zaabwe okuggwako naye nga baagaanibwa okudda okwabwe nga n'abamu ensimbi ze baakolera tezibasasulwanga. Ne babosi baffe twakola tetwasasulwa. Ne kampuni zennyini ezituyamba. Kino kyatuwaliriza okunoonya abamu ku b'eŋŋanda z'abawala bano ne bakubira gavumenti omulango okuzza abaana baabwe n'okubayambako okubanja ssente zaabwe. Mbadde nsaba banyambe omwana wange bamusasule ssente ze era bazimuwa akomewo mu bulungi. Sabbiiti ewedde abawala 25 kwaba 6 abalabikira mu vidiyo baakomezeddwawo. Bali abaana 22 kubanga bano abasatu basooka okujja embase kye yakola yabatika naye mu ngeri y'ekibibbi nga teyagala tubamanye. Olwaleero njogeddeko n'abamu ku bano ne bannombojjera ennaku gye bayiseemu. Nenga madamu mazeeko mukazi yangamba ekigambo kimu genda ku poliisi nengamba nedda mukazi nakwata ebintu byange. Nenga madamu mpe ebintu byange wabula njagala kudda waka. Bwati omukazi yankasuka wabweru we geeti. Joan Namuyiga ye muwala nnyina Anastasia Nalugugu yategeeza gye bavuddeko nti yava kuno mu mwaka gwa 2009 wabula bwe yatuuka e Saudi Arabia ne batandikirawo okumutulugunya. Nankubira ndoza ng'afunyeko amuwa kasimu mu bubba nankubirako nanga maama nsabira nnyo naye siri bulungi bantulugunya abangamba nsiramuke nkole ntya. Bw'atandika okunyumiza obugobi bwayiseemu emyaka 2 wamma bw'otoba mugumu tolema kwoza ku mmunye. Kuba bankubanga nga bwe bankuba omusaayi guyiika nga bankuba omusaayi guyiika naga kati eby'okumukubanga ndaba tebikyankolera. Namugamba kati lumooche leeta amagalo ne bansiba ne banteeka mu ttooyi ne bampanika. N'aleeta amagalo nga eyokya bulungi n'aleeta ojjooja kati mu kuleeta bwenti simanyi bwe neekyusa neekwata kuno na kuno. Newankubadde yatulugunyizibwa obwenkanidde awo akyabanja ensimbi za mwaka mulamba abaali bakama abe ze baagaana okumusasula era yavuddeyo buggo. Okuva we nagenda bampaako ssente za mwaka. Ssente z'omwaka omulala ze zasasulwa. Wadde nga bo basobodde okukomezebwawo bano bagamba nti bannaabo abaasigaddeyo nayo beetaaga okulwanirira kubanga embeera gye balimu si nnyangu. Abaana abamu gye bali balalu nga tebalina buyambi bwonna tebalina bwogerero bwonna babaliisiza nga gundi. Babatwala nga abaana batalina baabwe. Tetumanya abaana bagenda kuvaayo batya kubanga abasinga babagamba musooke musasule ssente ze twabateekamu. Kati kwembuuliza abakulu bekikwatako ba embassy bannyini companies ezatwala abaana bano abaana baffe munaabaleka ne bafiirayo kubanga mukulu tebalina bwe bagenda kudda. Mariam Mwiza atakabanira eddembe ly'abankuba kyeyo mwennyamivu nti newankubadde baakomezeddwawo babadde tebalina kantu konna era balinga be baasuddewo obusuuzi. Abaana bava mu nnyonyi nga balina baga zaabwe nga tebalina na 10 tebamanyire gye balaga kuba waliwo omugwe na receiving naye olwa privacy yetu tetusobola mulaba nga omwana oli yagwibwamu akazoole tategeera banene bangamba at least madamu fene bw'otatuyamba naye singa otuyambira munnaffe ono. Newankubadde bannayuganda bangi beeyayaana okugenda emitala w'amayanja okunoonyayo akawogo ng'enjogera ennaku zino bwe batuuka eyo naddala mawanga g'Abawarabu bangi bayisibwa ng'ekyokuttale ekiviiriddeko bangi okulowooza nti batundibwayo nga baddu. Ensonga eno gye tugenda okusunsulira mu mboozi yaffe y'emwana olunaku lw'enkya. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.